po jako akawuwo. Fred Nyesijenga ye ssentebe wa NRM Youth Brigade mu Kampala abegase n'aba district ye Buyikwe okwongera okuseketera n'okufefetta obuwagizi bwa President Museveni n'engombe egamba nti wano Museveni wano ngeno kibadde kyeraganga abavubuka bangi mu kitundu kino nga balinnyo mugendo gw'ebibiina ebivuganya gavumenti ekibawaliriza n'okujjayo n'ag'omu buto okulaba nga babunyisa enjiri y'ekibiina ki NRM. Museveni wano okuva ku Mande paka ku Mande ye omufuzi gwe twagala yekka. So ye muzadde waffe kekaseera okumulaga nti yatuzaala atukuziza tulina okumuddiza atuzukuza ono ategeeza nga bwe baagala nga bo abazzukulu okulaba nga banywereza President Museveni mu ntebe nga bagamba nti talina kabi ke yali abakoze nga balina n'essuubi nti ekisanja kino we kinaggwerako nga buli kintu akitereezezza. atwagala kye kimu era akyatukolera ng'abaana be mukiwulira. So buli omu gyali muwulire abavubuka bannammwe nti kano ke kaseera tulage muzeeyi nti naffe weetuli mukiwulira. Tumulage nti naffe yakola ki yatukuza mukiwulira. Ke kaseera Museveni. Ye Joseph Nyesijenga ye mukunzi w'ekibiina kya NRM Youth Brigade Makerere agamba nti baagadde okugatta amaanyi okwebaza Jeno Yoweri Kaguta Museveni era baagala okutegeeza abavubuka bannaabwe ku nteekateeka zaabwe. NRM Youth Brigade omulama gwaffe kunoonya akalulu ka Muzeeyi Museveni nga tugasa amaanyi gaffe n'okwebaza ebirungi NRM government together with n'okwebaza ebirungi NRM government byetukoledde ne His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ddala. Babavubuka n'abatuuze mu district y'e Buyikwe betwogeddeko nabo batubuulidde bye baagala President Museveni abakolere nga bagamba nti baakumutegeeza singa n'abatuuseeko mu kitundu kyabwe omuli okubayiira kolansi ku nguudo ez'enjawulo okuli n'oluva Lugazi okudde Kiyindi. Oluguudo oluva Lugazi paka Kiyindi enfuufu y'amaanyi luno tumuwa omukisa gumu kukola luguudo waba talukoze awo ffe twagala kudda Buyikwe. Bannange tusomye naye tetulina mirimu tetumanya watandi tewanye kusoma ffe ekituluma abavubuka nti tusomye naye tetulina mirimu twagraduating emyaka 6 emabega naye tutambudde n'essole ziweddeko nga ffe kyetwagala teri kirala. Tusaba muzeeyi woba otuuse mu kitundu kyaffe ebibiina by'abakyala biyimuseeko tufoominga ebibiina byaffe naye nga tesente tusevinga ntono naye tubadde tusaba otuyambeko mu bibiina byaffe tusobole okwekulaakulanya ng'abakyala b'e Buyikwe. Bano oluvannyuma bayisizza ebivvulu okuyita mu kibuga ky'e Buyikwe ko n'ebyetooloddewo. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. So buli omu gyali muwulire abavubuka bannammwe nti kano ke kaseera tulage muzeeyi nti naffe weetuli